Kakati omwana w'omuwala bw'afudde. Omwana w'omuwala bw'afudde ng'alaba TV. Kadaama abadde mu kiyungu ng'ali mukola mirimu gye gya kufumba. Baba ne mama bwe babadde bagenda baalekedde Kadaama ono omwana. Omwana ono abadde ali mu kulaba TV nga Kadaama yamulese mu ddiiro ng'omwana alaba TV. Naye agenze okuddayo mu ddiiro okucekinga ku mwana. Agenze okulaba omwana teyeenyeenya. N'avaayo. N'alowooza nti awo omwana ayinza okuba akyakola ki? Akyalaba TV. N'adda ku mirimu gye n'atandika okukola. Kumbe eri omwana ye yassizza dda ogw'enkomerero omukka gwamuweddemu dda ng'omwana yafudde dda. Kati akola emirimu gye agenda okulaba ebbanga liyita. Omwana atayitako yadde nti oba shagala kiki. Kubanga obwana buno busumbuwa tekasobola kutuula wansi ne kabeerawo okumala ebbanga nga atesiko tekatambuddeeko. Kadaama kwe kuddayo agende acekinge ku mwana. Agenda okutuuka ku mwana ng'omwana mukalu. Ng'omwana yakaze dda nga yafudde dda ng'edda we libeera nga yakalambadde n'okunnyogoga yannyogoze. Kadaama kye yakoze bwe yalabye omwana afudde ng'alyoka ateekako kakokola tondeka nnyuma ng'afuluma ennyumba abuuka ekikomera nga Kadaama adduka. Omulambo gw'omwana w'omuwala bo ng'aguleka mu ntebe. Baba ne mama bwe baakomyewo ewaka ekyabaniriza yabadde mayiti ya mwana waabwe. Bagenda okuyita ku Kadaama nga Kadaama taliiwo nga bakubira poliisi. Poliisi ng'eryoka ejja ewaka okulaba ogubadde. Essaawa zino Kadaama ali ku wanted bamunoonya. Bagamba kiki ekyamuddusizza waba talina kye yakoze. Bwe bamukwatako bw'atasibwa ono aba agenda ku kalabba. Atalina musango yabadde adduka ki. Kati gwe alaba vidiyo eno njagala ompe endowooza yo. Kadaama ki kye yandikoze mu mbeera eyo ey'okuba nti omwana gwe bamulekedde yamufuddeko. Okudduka yebadde solution entuufu mwene ensonga. Kiki kye yandikoze era singa abadde ggwe ki ky'oyinza okukola mwene embeera. Kankutuuseeko omuvubuka ono ali ku source mu ggwanga eryo lyennyini era neyiba wa Kadaama ono nga akunnyonnyola details zonna. Nkusaba vidiyo gimpereka like etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiyo. Hello badia, gano mawulire gannaku gakagwawo naye sinaba kufuna full details naye nga kakasiza waliwo muganda waffe omuwala bamulekedde omwana ewaka. Mukama we yamulekedde omwana ewaka. Omwana abadde alaba TV. Omwana n'afa. Naye maidi abadde yetamanyi nti omwana yafudde. Yagenze okulaba omwana alaba nnyo TV nga balooza oba omwana akyalaba TV oba yeebase biki. N'agenda akebere ku mwana. Asanze omwana afudde. So omuwala adduse. Naye nkyayagala kugezaako okufuna full information. Nja kukomawo mbabuulire oba abadde wa muwala wa ggwanga ki nja kuba mbabuulira. So anaaba awulidde ku mawulire kyemmanyi biri wano mu Baghdad anaaba afunye ku information naye ajja kuba ajja ayongera otutegeeza. Kuba muganda waffe oyo ayinza obutafuluma ggwanga lino okuleka nga Katonda anazza bibye. Abantu bano ne babeera n'ekisa. Omwana oyo afudde. Abasawo we banaapuruvinga ne bakakasa nti oyo omwana afudde yekka ng'afudde nakyo cause. Osanga muganda waffe oyo ajja kufuna omukisa okufuna obulamu omulundi ogwokubiri. Naye nga gamazima muganda waffe oyo nkakasa takyagenda kufuluma Iraq. Ye batagenda kufuluma Iraq. Just kati tusabe busabi babeere bakisaba mukwate ensobi gyakoze kudduka kuba yandibadde tadduka. At least yandiduse n'agenda ku poliisi tetumanyi addusa ddawa. Abula nsaba busabi bamukwate. Bwe bamala okumukwata at least tulindirire tulabe postmortem y'abasawo enebeegamba eti omwana yafudde nakyo cause oba ono maidi ye yamusse. Naye nga mawulire gannaku nja kuba nkomawo mbawe full details ku nsonga eyo naye nga kibi ddala so that bannange mubeere so vigilant beegendereza n'abaana b'abantu bano olw'obulamu bwaffe.
Emukwano nja kuba mbabuulira ebiddako. Omuntu ampadde amawulire gano omuwala nze namuleeta mu Iraq muno. Omuntu ali okumpa information yeno nze namuleeta mu Iraq nze kennyini nnyini. So omwana afudde already naye abadde nga bamumuleetera n'abeerangako naye. Omwana yafudde around saawa z'abadde 7:30 bwe budde omwana bwe yafiiriddemu. Kakati maid abadde akuuma oyo omwana n'adduka. Kakati baleesa abasirikale kuva saawa ezo oyo omwana nange we nakomye okwogera naye eyampadde information. Nga womanyi bano abantu bayiyeewo abasirikale amasimu n'omuwala kati saawa ezo saawa zino simu teriiko. Kati katulinde embeera weeneddira mu nteeko we binaaba bizzeeko era yalina okujja atubuulire kyekiriwo. So bwe kityo bwe kiri si lugambo bintu bya ddala. Sireeta samwa. Kakati amawanga ago omwana w'omuwalabu okufa beemu ku bintu ebitadde bakadaama mu butyabaga. Be batadde nnyo mu matigga. Abamu ku bo bafudde olw'ensonga z'abaana b'abawalabu. Ate nga tukkirize tugaane nti abaana bano abasinga obungi bafa nga bakadaama tebamanyi nga tebakiinaamu na mukono. Omwana ono yafudde bibye okusinziira ku ffe. Okitegeera yafudde bibye. Awo yabadde alaba TV n'afa. Naye kadaama asobola okuba nga yadduse lwakuki? Lwakutya. Naye ate ku bazadde b'ono omwana togenda kubanyumiza. Kyesimanyi bagenda kuzuula batya nti kadaama ono teyeenyigidde mu kikolwa kya kutta mwana waabwe. Singa ennyumba ebeeramu kamera bajja kulaba amazima nti omwana yabadde alaba TV ng'ono kadaama ali eri mu kiyungu ali mu kukola mirimu gye, omwana n'afa kikutuuko kibwatukira. Oba postmortem ey'omu ddwaliro bw'enaaba ekoleddwako basawo bajja bba boogera ekituufu ekyassa omwana. Oyinza okwesanga kadaama yamutuze postmortem ng'evuddeyo nga kyegamba nga yatuze omwana w'abandi. Oyinza okwesanga omwana yafudde bibye. Oyinza okwesanga kyonna postmortem nayo esobola okutaza kadaama ono. Essaawa zino aliira ku nsiko yadduse bamutaddeko poliisi n'amagye biri mu kumunoonya. Sikiwa nti oba asobola okudduka n'amaze agambiro kubanga Baghdad gy'addukira teriyo muntu we, teriyo wa luganda lwe nti ayinza okumukwekako. Nedda. Pasipooti ye bano baboosi be bagirina. Engoye ze buli kimu be bakirina. Ezo ensi poliisi zikola nnyo. Bakusanga busanzi weeyibasizza ku street awo bakukwatirawo. Kadaama ono yadduse naye ate yeetadde ate nnyo mu buzibu obw'amaanyi. Nawali abakudduka yandibadde mu buzibu. Naye ate okudduka kikutekako omusango. Kati bamutaddeko gwa mmada. Bamutaddeko omusango gwa mmada kubanga yadduse. Manje kitegeeza okoleka omwana we waka. Kitwale nti oli Uganda n'oleka omwana we waka n'ogenda n'osanga nga awusigaalo adduse waka taliiwo ng'omwana we mufu. Ne bw'aba nga awusigaalo no si yamusse tosobola kuba na kiseeri awusigaalo. Tekisoboka. Tosobola kubaamu yadde ne kali akantu agamba nti kamusaasire. Era nga tonnakola birala byonna mbu ate tandika kunoonyereza. Awusigaalo n'osooka naye kumutunuulira nga agenda mu ntaana. So kati kyekiri ku kadaama ono. Ate ali mu ziri ensi ezirimu abantu nga bamafiya. Nga tebaagala kumanya kikiramu kiyitibwa kadaama. Nga tebasaasira. Okitegeera. So embeera yo bw'etyo bw'eri. Kadaama akyabuze okusinziira ku ono omuvubuka gw'olaba ali Baghdad era nga abaana bana bakadaama connectinga nabo kubanga alina n'abamu be yali atutte mu ggwanga eryo okukola obwakadaama. So amawulire tugagira ddala ku source okuba nti tugakutuusaako. Naye ekyokudduka teyandibadde solution. Olwo wano kadaama omwana w'omuwalabu era yafiira mu ntebe ng'omwana alaba TV. Abaana b'abawalabu simanyi lwaki bafa nnyo nga balaba ama-TV. Simanyi lwaki. Omwana yafiira mu ntebe. Kadaama agenda okutuuka ng'omwana agudde eri alambaala. Ekyataza kadaama ono yali kamera. Naye nga mama ne baba baamugamba gwe tugenda kukusanjagga.
in fact omwana teyafa wabula yazirika oba yafa eggulire eyo nalireeta ne ndibawa naye baagamba Kadaama ono tutwala ekituufu omwana yafa nga bamutwala mu ddwaliro naye baagamba Kadaama ono omwana ono kaafunako obuzibu nga tugenda ng'ali butuuse mu ddwaliro n'afa naawe ogenda kukkirira ezzira kumwa era Kadaama yali wano ng'akaaba amaziga agajjulujjulu yali mukazi mukulu simujjukira bulungi linnya naye nga eggulire lye nalireeta ne ndibawa omwana yamala n'afa naye mmanyi ekyatasa Kadaama zaali kamera baba ne mama baatunula mu kamera balabe kiki omwana waabwe kiyabadde Kadaama ono yamukutteko bagenda okulaba ng'omwana we yatudde okulaba TV bw'ati teyavuddewo era we yafiiridde ne yeewunzika omutwe bw'ati Kadaama ne yejjeera naye era omuzadde tabulamu tasobola kukwagala omwana we afudde ng'omujjukira bakadaama bano tebaagalwa kati omwana afudde okitegeera oyinza okuŋŋamba nti omuwalabu ono ayinza okuddamu okwagala Kadaama ono bulungi nga wabadde kala olaba abadde amuyisa bubi nga tewali nnyo kintu kibaawula naye ate olwo kati so embeera bw'etyo bw'eri mbeera ya bunkenke Kadaama ono katumusabire asobole okuba nti ate munnange avuunuka obudde obwo ayinza okuba nga mukazi wattu talina musango talina nakyamanyi naye nga yadduse lwakutya naye munnange ebyo tebikola wandibadde ne baaba okusigalawo kale mwana kwegamba okolera mawanga ago sijja buno buzibu bw'amaanyi bumpozi nga tebukutuukako naye banga bwali bukutuuseeko kale ng'omwana kale azirise buzirisi gwoyinza okuwulira kyoyinza okuwulira si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abagoberera mukola omulimu gw'amannyo nnyini ddala atanaba kusubscribinga simanyi ki kyolinda yasubscribinga edda okola omulimu gw'amaanyi era gwa ttendo Mukama Katonda abankuumire mubeere bulungi mweraba